bakubye ow'amagye abadde n'ekika kya motoka kya Pulimo bamukubye amasasi amakusaizi gavuze nga 5 bakubiddemu n'omukyala abadde ali katale ng'agula emmere ne bamukubiramu amasasi bamukubye eri omukifaananyi kisaana bwetyo embeera yabadde naye tuli ku bunkenke abamagye bangi Called the Summer Affairs Mobile Government Mayor Chenga Tony Council. We are here in Ibudo. There are some people, 2 people dead. We don't know what has caused that incident, but it is alleged that there is 2 vehicles, one markets and the UAS progress. We don't know whether they have got a misunderstanding, but the police is still doing investigations. So let us wait for the police to investigate, then we shall get to know what has caused this incident. Bali babiri batugamba okusanya ekyo kyabwe muze wange n'omusirikale yakubiddwa amasasi bakale yabadde ayambadde ebyambalo by'amagye ng'abatuuze tuyoleddwa olw'omutuuze munafu okufiirako musiba ku kigere era abatuuti yalabye bali abaakubye amasasi ekikolwa kikabasi kusaba gavumenti yakozesa ekintu eyafuddeyo wadde bamuyitaani eyafuddeyo wadde bamuyitaani bamuyita Naalongo Kate. Ekiro ekikeseza olwaleero mu bitundu eby'Ebuddo ne Kyengera wabadde incident omusajja atantetegerekeka abadde ayambadde uniform y'amagye ali mu motoka ya Toyota Progress UAK 375U akubidwa amasasi mu motoka ate n'omukyala nawe akubidwa amasasi n'afa. Poliisi n'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe bitandikiddeko okunoonyereza ekiro katukuume ebinaava mu kunoonyereza bajja kubanga bategeeza eggwanga circumstances that surround this unfortunate incident. Sempala Juma naze kansala n'ekitutu kya Buddo Upper Kyengera Town Council. Olunaku olw'eggulo ssaawa zibudde okuyinza okuba 3:30 ekitutu kyaffe kyaguddemu enjega era nga asula waffe wano Mpangala yabadde ajjuse ngadda waka ali mufuna kulyakulya. Omukyalo oyo Naalongo Katende era Ssaalongo Katende yatulese nga ffe abatuuze nga tuli mu nnyiike kubanga abadde mu bulungi ku kyalo nga talina buzibu bwonna ng'alukakola kukolana naye ng'omutuuze omulungi akiika mu nkiiko z'ekyalo nga ye kyamuguddeko bugwe ali teyabadde paato ya incident yazze bano baadde bewerekera byabwe tukyalindira tulaba amawulire gaki
nga bwe boogera ensonga ezaalemedde abantu bano okulaba nti bafa naye kibi nnyo kubanga ebintu bino nga ffe bannabuddo tuba tubiwuliraga mu kibuga Kampala wakati naye bannabuddo bonna bali mu kutya bali mu kweraliikirira balowooza oba ate bannabyabufuzi nabo batandise okujja mu buddo oba bannabuddo batandise okujjayo ababbi kugamba beebuuza ebintu bingi abamu balowooza oba byanguzi oba baleveni ba misolo kugamba buli omu oba yabakyala buli muntu alowooza naye nga tutuma okuteereza buteebereza naye ffe nga bannabuddo kibi nnyo kibi ddala ekyatuse ku mukyala waffe oyo mutuuze waffe ate mukwano gwaffe nnyo. Embeera yabadde etya nga Embeera yabadde etya era baadde bambadde batya? Embeera okusinziira bwe natuukidde wano ekiro abantu bano baddidde ku pikipiki omu ng'aweese munne ne bagalula emungu ne bakuba kati mu kukuba essasi erimu eriwaba naye okusinziira ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo nti bagezaako ababyokwerinda batangira abeekalakaasi mu Junction wano waddewo abasirikale abadde bateekeddwawo bagezezzaako okuba nga abayamba bakuba omusajja eyabadde ku pikipiki ne balemereddwa neffe tulowooza nti mu kuwanyisiganya wano amasasi kiteeberezebwa okuba nti akwatiddwe omukyala Lunaalo. Embeera yabadde enzibu nnyo nnyo sijja kugamba nti waliwo n'omu yasigaddewo ffenna abantu bonna batuuse naye nga ffe mu kuteebereza ekyabaddewo aba UPDF bano ababadde mu siini wano ne bano abazze ffe tuyita ababbi kuba tutuuza ababbi babatemu tuyita abatemu bawansiganyizza amasasi okulaba nti bakuba omwami eyabadde mu kyambalo kya UPDF n'ono omukyala waffe omutuuze. Bangambye omusaayi ogunaalwamu wagenda kujja enswera ate etunda byavudde mbadde obwedda nenda basirikale naye bangambye ne bwenzigulwamu banjigiremu ebyo ebifuna omuntu akunzigiremu naye nga tesobola kumba kati ku maaso kubanga omuntu okuddango omumanyi ate nga talwadde ate nga tabbye talina kyakoze. Amanya Ulenga Pastor Martin Ulenga ng'asumba ekkanisa eyitibwa International Great Faith Center Mbangala Buddo. Naye amawulire g'omukyala abadde muweereza nnyo egamba amawulire gano gankubye wala ababodde mwesimbu ng'aweereza talina buzibu bwonna ng'ajja mu kyakye kwegamba nga yeewaayo naye amawulire n'awulidde egankuba wala akawungizi konna ku lw'eggulo kale ne patikiki nengena neetuuka ku mulambo nga bamukubye amasasi naye twetaaga obwenganya abantu abakoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo beetagisa okwekuba mu mutima ne beenenya amasasi kugawanagala mu bantu abantu ne bamutta awatali nsonga yonna. Kikolwa kibi nnyo tukivumirira nolwekyo tusaba abakumaddembe okulaba ndi eyakoze ekikolwa ekifaananako bwe kityo akwatibwe n'okukola okulaba ndi omuntu eyakoze ekikolwa bwe kityo akwatibwe. Erinnya musumba? Erinnya Pastor Ulenga Martin ng'asumba ekkanisa eyitibwa International Great Faith Center Mbangala Buddo.